Kali webali nyoge na maaso n'okutwegattako agange nze Waso Emmanuel nsinzira ku muguto gwa Waso Emma ne Trust Media Uganda tutambula ne banafa Biva organic omusawo omukugu mu kujjanjaba era Omumbejja Nassolo mayimba nena kwita Omumbejja hadi wa NBS nja kusaba nga tunakuddeyo bweru jagenda kewa Dr. Biva bakeberemu wenzo kwatoli mulambu bulungi 0752 mukoneko Dr. omukugu ali ku Access Building ate Baron and Sons bakola omu bukola emberenge n'omu bukola ebinyebwa bagula ebikadde n'okutunda ebikadde singo bango weddem batuukirire 0759 10 ojja kubafunye ne branding shoppers olina ku baana watoyina ninayo omu njagala omwana omutwale ku branding shoppers before you leave this place ongamba nga njala mugulira ngoyi obadde okola sente emyaka obende kasimanyi kati shopping ngiro omwana anyway in a very special way atugenda maaso n'okubanga tukyalirako mikono gyaffe atugezaako kubanga tugatta ba YouTubers awamu tukolako kye tusobola nina Omumbejja Nassolo Aisha alina basubscribe omutwalo gumu 13 abala mwegumbulidde okukola Olugambo mwaluzudde muki owai tulina abantu inspiring naffe ne tulaba nga kye bakola tukisobola naffe ne tusalawo ne tukitanga nkufuna bulungi nnyo buuza ku bantu baffe mbalamusizaako mwenna mwebale tuwuliriza banange mwebale kutuwagira mwebale kutwagala mwebale kwagala Mr. Waso Emma mwebale nnyo kuba mmwe mutuwa amaanyi banayise nga simu oba oliawo kineeno kitetwandikikoze ono bamuyita Omumbejja Nassolo Aisha abeera ssebo ki ekibayisa bassebo wabeetu babimanya byali bajjajjaawo nanti bagamba nti abambejja olwekyo ekitiibwa kye babawa nti bava mu lulyo Olulangira so that's why ekyo ekitiibwa bakituwa kati wane waka mama wakuyita ssebo ebyo byakoma dda Mr. oba ne boyfriend wakuyita ssebo ebyo byakoma dda tubikomye eno muffe kubanga lulinga abambejja tebafukamira musulumba busulumbi mbimanyi kwegamba ng'ekitiibwa kinene nnyo nga kyenkanankana n'ekyomusajja ekitiibwa kye bawa abambejja naye kati ofukamira n'empi ne ziruma toyinza kati kuleeta bumbejja anyway kulikayo eomaani ono Kadama nkuba kyeyo Kadama ebaze emyaka emeka namaze emyaka 3 omuntu atamanyi Omumbejja Nassolo gwe wemanyiko kinga gwe nze anyway kyennemanyiko ndi mukyala mukakkamu nkwata mpola ebintu byange ekirala njagala nnyo okuyiga ebintu ebyenjawulo njagala nnyo okuzuula okunoonyereza nze nga nze byebyo bitonotono byenyinza okwemanyako ng'omuntu tugenda kugatta olugendo lwa YouTube n'olugendo lw'okukyeyo yesebo wangambye naye omwana omu olwaezi munoonya akyabuze nenja kufuna nange ova ddi wano ogambe nti kogende 2018 nali nakamala senior 6 nagimala 2016 nagimala nga of course nina olubuto n'enzaala senior 6 akukadde bulungi weesigame tonyumya bulungi nga tuwuliziganya ontunuulire bulungi nnyo Mr. Waso senior 6 nagimala 2016 ng'olina olubuto nga nina olubuto nga lwa myezi emeka lwali lwa myezi nga3 byajja bitya okwangu okulya ebintu yawe njagala ennyo munaye nga omanyi laavu y'ekito nalina omuntu nga boyfriend wange nga maze naye ebbanga naye nga omanyi laavu y'ekito nze nga nze nali mwana muto ng'ebintu ebyo sinza bimanye nnyo kaakati kugamba nekibeerawo ati nze wekyabeerawo samanya nti nfunye olubuto then after nenkizuula in fact nga tubulayo wiiki emu tukole UNEB so saayisibwa bulungi naye yennyinirwo yali alwagala kubanga era ye yali target ye okunfunisa lubuto antwale mu bufumbo yali yamala dda kuba nali ntula senior 6 nali ntula senior 4 ye nga tatula senior 6 ati mbuuza ekibuuzo waali mukyali mwenna ate tukyali ffenna kubeera of course
ekyo we kyabeerawo nze nalabira ddala nga future yange yonoonese kuba kuva dda nali muntu alina ebirooto lwakuba nti kale tusanga challenges along the way naye obeera muntu ng'omanyi kyoyagala so kati nze nali sisobola kweraba mu bufumbo at it was 19 years by then kubanga namala senior 6 nga ndi 18 years kati 19 years that was 2017 okay nga sobola kubeera mu bufumbo bannaye so kati nze nasigalako ng'olubuto sobola ddujjamu of course kubanga nali ntya R6 sobola ebyo you know ebigenderako mpulira aye nanyinero naye yali alwagala ngali ready to take on the responsibility so nesalawo nduzale naate we naluzaala ate ye kye yali agala ekyokugamba nti mbeere mu bufumbo ate kyo nenkigaana neŋŋamba nedda yadde nzadde naye ate sisobola kubeera mu bufumbo ate nina you know olina ebirowoozo ebirala kati olwo naayisibwa atya yayisibwa bubi era ng'omuntu kubanga kye yali agadde tekyasoboka iya mwana aliwa omwana ali ku ssomero abadde abeera eyo ewaabwe naye namuggyeeyo kati agenda tandika beera na maama wange musajja bayitaleeta bulungi sente abadde azireeta naye nze nga nze nja kuwulira nnyo nga ndi mu comfortable ngali ne maama enkolagana mwe ekyaliwo nali taata w'omwana of course kubanga kye yali agala tekyasoboka kubeerawo n'asalawo like okipushinga kisoboke naye nze nga nze we namulaga nti I'm not ready for that of course n'afuna omukyalo omulala simanyi oba yafuna sijja how was life nga ku baana bakulu mwe mukola amawulire ennaku zino tuli mu mbiro ne gavumenti ne banadini n'abantu abalala abantu bagamba abaana batuule you're the right person to discuss about this now abaana badde mu covid bangi bafunye embuto ffe nga bakulembera gavumenti tugamba anti gavumenti yaffe nebigirimu tugamba nti abaana bagende ku ssomero n'embuto zaabwe kati gwe wakiyita mutubuulire abaana omwana waaba mankyagako kati nze Mr. Emma kankubulira according to my experience nebo mpita Emma no problem sakuzibwawe batu anyway kakati nze we nakizuula nti ndi lubuto ekyamazima nayisibwa bubi era ebbanga eryo lyonna lyonna ne UNEB namukola nga ndi mumaziga nate being nti nali mugezi ge mazima nali nga nkola bulungi era UNEB yadda nga mukoledde ddala bulungi nnyo mbuuzaamu ekibuuzo abaana bakimanya tuli lubuto ekyamazima sisuubira nti bakimanya lw'ensonga nti nali muntu musirise nnyo ate nze ndi muntu asobola osirika ekintu nekinuma naye nensirika nti n'omuntu anninaanye wa best friend wange asobola obutakimanya kubanga ne yali best friend wange yakimanya mumaze kuzaala nyongera okubuuza how would you feel by then wabuliranga otya ng'oli ku ssomero oli lubuto you know nawuliranga obi nga wegambye era nabeeranga mumaziga nali simanyi nti ne UNEB nasobola omukola obulungi kubanga nabeeranga nkaaba soma ebitabo kale nga ndi mu birowoozo ngamba kale future yange yonoonese oba okitegera embeera eyo teweekwekanga mabe gwa desk banno nga bagenza okulya break ne lanchi era nabeera kale embeera zange zakyuka ge mazima zakyuka nnyo nga wokiwulira kubanga abasomesa bali banzikiririzaamu nga banjagala bo bakimanya sisuubira nti bakimanya how was the dressing code kuba olali kukulya nga tokyawera naye lwali terunavaayo naye nga tewewulira bulungi ekyamazima dde olubuto terwampisa bubi nebaza kalwa nti ezino embeera z'olubuto abakazi bayisibwa bubi ate nze munayesazi naluyitamu nga ndi nomo just katonda yansasi mutera okunywa ettaka lya toyi gwe tewaliyeera ebyo baliyo nasanga omukazi ng'ali mmanju atudde akola okuta ensonda ya toyi ne mugambwe wacha ate balimba embuto zireeta entondo muganda wange okujjako ebbumba kale lyemmanyi waliryanga nnyo eryo ddyo nalirya ne kati era ebbumba ddyo ndirya sina lubuto okay so kati government kyegamba do you support abaana basome oba nkisupporting omwana ye kasitawulira nga ayagala okusoma bamuleka atulaasoma kuba nze nakiyitamu kubanga nali njagala okusoma nali nsobola obiviiramu awo did you go to the university oba n'ogenda ku campus saagenda ku university naye ng'era nina essuubi nti nja kugenda gwaki nanti kati nazaala anyway abantu abali balina okunyongerayo ne baggwamu amaanyi maama wo n'abasigadde baga omwana yayononesere kyasobola ne baggwamu amaanyi so how was your life then traumatization yeeyo olina omwana oli awo buli omwakulaba ati omwana gwayononeka guno bintu yanti yabirira ku ssomero
era kyaggwa kimala ne kiggwa munnaye yatuuka nakkiriza nti omuzadde akambuwala naye era amala n'akitegeera ng'omuzadde kubanga Mr. Emma waliwo ekizibu ekirala nti ebiseera ebisinga oba tokuze na muzaddewo life eyo tebeera nnyangu geemazima kwa kati nze saakula na maama wange so challenge omuntu oyo eyanfunisa olubuto yampeerera naako geemazima yali akamulabibye nti nali sibeera na maama wange kati nga maama alina gy'ali aweereza ssente amanye omwana yono ayagala abeereko mu life bw'ekikumba ate ebirala ebigenda mu maaso nkufuna obitegeera so kati yo life gye nalimu kati odecidinga togaka ngende mu Oman kati okudecidinga waliwo sister wange yali yakagenda bayirawo ekyogenda mu Oman tekyali kirooto kyange nti oba natula wansi n'ekirowooza nnyo ebiri abasinga tekibeera kirooto kijjabuzi just sister wange yali yakagenda emyezi ng'esatu nga njogera naye mukulu wange nga ngamba nze ndi bulungi sewali buzibu biki kati nange ne ngamba naye kantandika ogoba ku bino ebintu omwana by then yali myezi 9 nkitegeera nengamba kantandika okugoba ku bino ebintu omwana anaweereza emyezi omwaka mulamba bijja kuba biyise mukwanga sister wange byamutwalira emyezi egyo kati nze little did I know nti buli omu abeera n'omukisa gwe Mr. Emma mu wiiki emu ebyange byali biyise n'otambulamu nga passport mwejjidde visa mwejjidde buli kimu in fact ne wiiki teyawera zaali ennaku 5 kitegeeza agenda mwaka ki 2018 mwezi gwali gwakuna so I faced a conflicting loyalty nga nina okusalawo either okusigala omwana akule oba okugenda ate nga visa yo yazze olinga mukwano gwange yali musiraamu niwamugamba agenda kukolera mu bbaala kati musiraamu nnyo either oyina osalawo eddiini yo obwavu oba ofune sente ddiini onogira buli so kati I faced that conflicting loyalty naye then after nensalawo nengamba owaayi nomuleka osalawo gende omwoyo gw'obuzadde nokkiriza oguweeyo naka ekyamazima emyezi egyasooka 3 nga ndi tegyampisa bulungi batugamba nti Oman nzibu si mwenna abaliyo naye bagamba si bangu Mr. Emma tewali nsi y'abawalabu nzibu oba nnyangu abawalabu be bamu otyo abawalabu baawukanya nsi kati kiringa oli wanagamba nti Saudi Arabia wakati nga oyogedde nti Oman nzibu Oman si yeeba enzibu omuntu gw'osanze yabeera omuzibu wasanga baliwa abange tebaali bazibu ge mazima tell us obadde e Kampala ng'okola kitono ozuuka zeyagadde olabirya mwana wo otuuse nga balina okukeeza gwazuuka nga meka nze nazuuka nga ssaawa emu kitundu okujjako ng'abaana basoma nga ninazuuka 12 kitundu n'okola biki mpisa mu lunaku lwo kaakati nga nkeera ku makya abaana baba bagenda kusoma of course nembazuukusa nembategekera kunywa caayi kubategekera bye batwala ku ssomero then ne bagenda ku ssimu kulongoosa nnyumba bwemba lunaku lwakwoza nga njoza bweliba si lunaku lwakwoza nga waliyo ezogolola nga nzigolola ebintu nasula nga mbyozezza kale emirimu gyange tegyali mingi sijja kukulira mpozi nga nina n'omwana gwendabirira ate omuto almost yalina myaka gya mwana wange era gwe nali ndese so naye nga nina omulabirira then kufumba webityo so ekitegeezo maze emyaka ng'ena mu Oman 4 years myaka 3 kitundu wow myaka 3 kitundu ng'opambana bulamu naye ekirooto kyange kale gundi yange tageti yange yali yakumalayo myaka 2 naye naye naatera okudda covid we yatandikira covid nakulemesa okudda kuba nali wakudda mwezi gw'omusanvu last year sente zo waziweereza ngani maama wange yazikwata bulungi nnyo n'akola ebintu byamugamba bulungi nnyo awo tuvuddewo kakati ofuuka YouTuber yesebo mba ndi awo otandika okulaba mu group ya community Omumbejja Nassolo Omumbejja Nassolo Aisha ngendo bikula kuwaka gwokola okola Lugambo n'ebisigalidde kivudde ku kyokubanga abawala muyingidde nnyo YouTube ekitabaddeko mu mabega gwe ng'omuntu byajja bitya anyway nze ndowooza n'abawala nabo batandise nabo okwezuula okumanya ki kye baagala kati nze wenkyessaako nze nga nze anyway nze ebyange biwanvu nti ndi kuggwoomu omanyi nze wennava eno obwongo bwange bwakyuka nnyo ate nga ndi eyo lwaki ebintu biringa bibiri ebyankyusa ekisookera ddala be bantu be natandika okuinteractinga with omwali group gye nayingira group eyo bagiyita Great Opportunity actually nabaddeko naye jjo
omukulu akulira group eyo ku Speak Resort Munyonyo naye nabawo ka interview kanzijako. Yani oyo? Bamuyita mukulu Kibuka Ibrahim Lake Hosmiraz. Nga mugenze kulya ku sente? Ate twagenze kulya ku sente. Twagenze first of all mulabe for the first time kuba ndaba omuntu kale alina ebintu ebyenjawulo byanjigiriza. Yes. So kati omukulu oyo alina group gye yagulawo bagiyita Great Opportunity. Yadde kati bingi nnyo ebyeyongedde mu bakola charity, balina essomero, tulina essomero lyetwagala ozimba, like eringa company Ame Mirrors Investments. Yabalina na YouTube channel nayo bagiyita Ame TV. So kati omukulu oyo group oyo gye yagulawo tuba twogera ku miramu egy'enjawulo. Baleeta emiramu n'okola research n'ojja n'oteesa. Kati obwongo bwange bwagaziwa nnyo nga ndi mu group eyo gemazima. Twogera ku by'obufuzi, twogera ku by'obufumbo, twogera ku bya families, twogera ku by'okusoma. Bintu bingi nnyo business nayo okusingira ddala kubanga it's a business WhatsApp group. Ati bayinza oyita business ne bagamba kati oyina ajja n'agamba ninawo sente zange West muyinza kumpa idea ki. Ate eri group nti twechallenginga. Tewali gamba nti oba ninawo akakadde kamu like business kije nyinza okola babeera Frank Jolie ne bakugamba akakadde kamu tekalina kyekasobola yongerako sente West kakugaa ne tubeera omuntu najja noyogera kino nolina ku defending olina naku challenginga kwegamba bintu bya bwongo ebanga debate kati obwongo bwange bwakula nnyo natandika okukola research obwongo bwatandika okugaziwa kati ate idea eyo nayo mwe najijje ya YouTube nti olinga ajja tulina olunaku lw'ebibuuzo olina ajja n'abuuza nagamba naye aba YouTube baneeno like ebintu byabwe bitambula bitya bagifunamu batya ssente kiki ekigifuula ekyenjawulo kati omukulu oyo ng'avaayo akola research najja n'akunyonyola YouTube ani yagitandika yatandika etya bakola batya ssente biki kati nze obwongo bwange bwalinga bugaziwa onga omanyi nti abantu tuli banjawulo mulimu awuliriza ekintu n'akirekaawo mulimu awuliriza ekintu nekimulumya omutwe kati nze YouTube yatandika okunnumya omutwe naye ate nina ekizibu kimu kya procrastination yani oyo oyogedde agamba ko oluzungu sikategedde procrastination kuba kwongezayo nti oyinza olowooza okukola omuntu ekintu omwaka guno n'okikola gujja akonkayize I have a problem. Nchaino Omumbejja Nassolo Aisha YouTuber. Ageza kwanga atubuliramu we bitandika. Atukomye otugamba 2020 ofuna ekiro kyo kugitandika. 2020 mfuna ekirowoozo ekyo naye nga nina ekizibu ky'okwongezaayo. Kati ngambera onengamba nja kutandika enkyanja kutandika olinja omwaka nno ne guggweerako. Totandise. Kati mba ndi awo mu November ngera ekibuuzo ekyo bajjanga bakibuuza kati nga omanye ekintu nga mundu oyagala okikola mu mutima gwo. Naye ate ng'ebibuuzo biwulira nnyo era ebikwatagana ku ekyo ekintu. Era oba oli awo ng'olwokutaano omuntu era abuuza ekibuuzo about YouTube. Kati gwe nga muli owuliranga kufumita effumu. Ogamba kale bannaayo omwana abuuza ekintu kyokka nali njagala kitandika. Kati DJ Jacob omutuuze omumanyi akola ku Dembe FM o program ye bagiyita Love Request Show ebeerayo buli Sunday. Kati nave na Uganda nga njuuza naate we natuuka eyo n'embeera kale nga sijajuuza kati ngeno group endya nnyo obudde ate nga waliwo n'endala gye nnyingidde mu bagiyita Source of Wisdom ate oyo ne bajja ne bampa program buli Monday nga nina okupresenting era motivation. Kati ensonga lwaki government natandika YouTube initially ekirowoozo kyange kyali kyakola motivation. Olw'ensonga nti ngaba na elevation chapters byakola kati olw'ensonga nti nali nina group already mu enkikola kati nga mmanyi nkisobola yensonga lwaki ate nga idea njijje mu group ndala naye ate nga waliwo ate kyo kyenkola mu group endala eyiye etandikira ku ki kati eyange etandika kusoma butabo era nga buli aimed kube era obutabo bwensoma nga buli in line with motivation buno Paulo akiri mutu obwasomanga bwaluzungu actually akatabo ke nali nsoma bali bakayita Success Habits mu luzungu nokaza mu Luganda kati nga nkasoma mu luzungu then nenkavuunula nga kyensoma kyenzivuna then oluvannyuma nennyonnyola ne mbagamba kino nakino akatabo kano kali all about this kati in the process mbadde nkyakunyumiza engeri gye natandikamu kati mpuliriza DJ Jacob omutuuze jjukira programu ye oli ajja namuweereza voice note ng'amugamba nze kati waliwo omuvubuka yamuweereza voice note ng'amunyonyola namugamba nasoma naye nnoonyeza emirimu gibuze buli wamu nasoma journalism kati DJ Jacob omutuuze mu kubanga amuddamu ebigambo bye yali amunnyonnyola ng'alinga akyabuulirira nze yamugamba kintu kimugula equipment tandika ogenda ku scene kwata amawulire gulawo YouTube channel biteekeko bingi nnyo bye yayogera yamala eddakiika nga 3 banaye Mr. Emma nagamba bugambi omusala gwange ogwa December ngenda gugulamu simu n'ogula iPhone
asagula iPhone nagula eno kubeera gye nalina yali Y5 nga tesobola kunkolera bulungi njaga kuba nali njagala kutunula mu kamera okusookera ddala kati nengula eno ngejjayo bulungi ekifaananyi era natandika nsoma butabo kati obutabo in the process nga mbusoma ndaba bannayuganda tebubasika nnyo tebibali ebyo kati ntandika okukyusa kati ntandika oleeta stories ez'enjawulo kati nga bano ogundi mulema naye alina bye yeekoleddeyo nga nayo biri like in line with motivation nga njagala kumotivatinga abantu kati ono mulema naye alina kyakoze oba talina mikono baba muzaala ali bw'ati nga bifaanagana ne baana aba born different weebityo kati awo nno mweyo period mwe nasinkana Fifije mweyo period kati Fifije nalinga mulaba ku channel ye ng'omwana ya inspiring nnyo kati nonze mu kusooka naye manyi Fifije ali Uganda kati ngamba naye omwana n'akikola atya kati ne mmunoonya kumba ate namba gye yassa ku channel ye ya bbaawe bwekibwakikola awo yatusobolera wokaawo kati nno lumu kati nga nzijera mu group eno gye tulimu ey'aba YouTubers nga mbuuza ne ngamba naye banaye ani amanyi app Fifije gy'akozesa okola thumbnail nga mubuuzaabuuza nnyo buli kyembuuza nga nfula nga nteekamu Fifije kuba she inspired me a lot banaye kati lumu Liam era banaye Mr. Liam simanyi bingi nnyo byanjigiriza oyo kati Mr. Liam lumu n'ataginga Fifije mu comment yange kati kumbe yagenda ne mu inbox n'amugamba Fifije yangamba oluvannyuma namugamba omwana oyo mu inspiring nnyo muyambeko bambi biki kati mba ndi awo nga Fifije ye kennyini aze mu inbox yange banaye tomanyi ssanyu lye nawulira kubanga kusinkana obaani nawulira essanyu ne mwebaza ne mugamba banaye biki kubanga nze kera ne nsinkana Odemaya kati okuva ku olwo Fifije abadde nga jjamu era ye yankyusa nanjijako eyo niki gye naliko atanziza ku y'amawulire nagatufiira mu niki angamba Aisha osobola okukola amawulire kola amawulire nentandika nga nenyooma kati the process nga tunyumya mwe nazibira nozuulira nti ate naye Kadama nganzi banaye ate tomanya atawo inspiration gye nafuna kubanga mu kusooka nali nkola video 2 per week kati nga ye ndaba buli lunaku akola ne video lumu ezisukka mu 3 kati kasita nakimanya nti naye ali mugundi mu Obwakadama nganzi awe naviramu ekyejo era okuva ko lunaku mbadde sizibya lunaku nga sikoze video ku YouTube olumu kola ne video ezisoba mu 3 oba mu yatugamba nti yo olusi yabikoleranga mu toyi gwe bikoleranga wa kati nno nange era eddoboozi eri olumu okubeera nga livaayo nnyo okubeera loud era nange na recordingiranga mu toyi ne abaana bano mu toyi nga weesibira nanti kati wobeera mu bana abantu olumu bakuyita olumu obaoliawo oli ataddeko TV ajongeza so ngolaba the safest place is the toilet nungi obeera mu toilet zaabwe teziringa zeeno bw'omala obudde mu toyi olowooza nnyo era nange mbeera nnyo mu toyi n'endowooza ebyamagezi kati no recording eddoboozi n'okola amawulire go no recording kale omwana oyo bambi mwebaza nnyo Fifije lawo oba ondaba banaye thank you yakulabye dda wandage ekkubo mwana gwe so how has YouTube changed your life YouTube by the way okusookera ddala empadde emikwano bangi nnyo bensinkanye empadde experience noyiga omanyi wobeeramu ebyo ebintu bingi nnyo byokolako research noyiga editing skills nonoonyereza n'ofuna emikwano abali mu field y'emu n'akasente of course YouTubers community gy'olimu who is your best friend my best friend is Fifije okubiri Mr. Liam president alina naye bingi nnyo oba oliawo nga jagagamba Aisha wano kyusamu wano Tereza n'omukulu yatufuze banaye omuntu oyo simanyi yeetaaga award George Musinga nga tonaddayo ye mutegesi bwazo yennyini mukirowooze olimu awo YouTubers award by the way so tugenda kulonda tukyateekateeka twaga ekintu kiva ekirungi abamu bamuza kiruddewo okujja but kiruddewo because no setting ebyamakulu banaye nsaba mumpe ku bululu bamikwana manyenzo okubeja Aisha Nassolo gole gyerimu ogimanyi gwe naye kategole oli mu kategole muri Fifije yiba gitata kategole njira biddi oba best female yaba female abakyala abasinza okukola mu YouTube mulimu ya female mulimu ba female best female YouTubers of the year muri bagenda bakulonde banaye nsaba munonde amanyenzo Omumbejja Aisha Nassolo UK in capital letters amawulire go gasachinga wanawa ku Facebook websites ezenjawulo bwenti olumu nenda abaposti y'omuyimbize nenjamu amawulire olumu nengenda kati waliwo n'omukyala gwe following ono akola surprise oyo Opshifa kati status yo olumu nako nzijako amawulire nzi okubaka amawulire
You challenge kyegalimu gy'osanze. Challenge eri mawulire nti ekisookera ddala abantu bangi abagakola. Okay. Nti olemererwa okufuna unique point yo like buli mutagala butagazi. Kati oyinza ogamba nti nfulumye eggulire gundi yalifulumizza dda abantu nga bameka balifulumizza dda kati ogenda godifulumya oba oliawo toyina budde nga tegakyali mawulire ago. Then what is your next step on YouTube? Oba ogenda sigala mu line ejemu? Nina gundi target oba nina goal y'okubeera nga nzirako mu kintu ekirala. Mu kintu ekirala? Nga we setting mpola mpola? Mpola mpola inshallah. Wow, that is it. So Kampala woli? Nzirayo. Takuba ngenda kukyusa nsi. Temwagala beera Kampala kyennyo. Mwekyawe mutyo? Ensi. Uganda temuli ssente. Oli exposed ebintu birabye. Lwaki Uganda mugamba teriimu ssente? Uganda yonga yenyuma kale okozeemu kubanga of course olaba Mr. Iman tugenda mwezi ensi naye the end of it all Uganda era mwe muba ssente gemazima de Uganda temuli ssente n'ate Uganda ate yegenda like mwe tulina ate okunoonyeza ssente kubanga ne wookolera ebulayi emirundi oba emyaka emeka omaliza oli wano era omaliriza oli wano kati byotadde wano bye bigenda okuyinza kitegeeza nti obeera eri kukola bintu biteeka wano. So kati tubeera eri tusobola ate okubeera nga tutegeka ate wano we tudda. Otherwise tosobola ate tegeka wano ng'olwedde wowo oli kubanga kizibu. Ssente entono ate omala kuba na ssente nnyingi okuba ne ssente. Si ssente nnyingi kale ekyembadde ntegeeza mu ekyo ye nti tugenda eri ne tukola naye ate tuba tugenze kunoonya capital ate tujje tuinvestinge wano. Omukulu wangamba nti obudde tulina butono naye nga thank you so much for the good times zompadde. Can you advise some of the young YouTubers coming on board and some Kadamas abalowooza nti ebintu bizibu okyusiza obulamu kuba kati ofuna emisaala ebiri buli 29 omusala guba gutonye. Kakati nze kyenyinza okugamba omuntu ali eyo mu kusookera ddala kasita obeera ng'olina talent. YouTube it's all about okubeera ne talent oba ekintu gwe kyowulira ky'osobola okukola oba omanyi kufumba oba omanyi kola exercise oba omanyi kola mawulire kyonna gwe ky'osobola okukola babeerako ne bakuba ennanga oba omanyi kuyimba gwe vaayo share your talent to the world abantu bajja kukola ki kugiwelkaminga bajja kukiwelkaminga toddamu ebyo ogamba nti ate siina laptop abamu no balowooza nange no mukusooka mwe nali ndowooza olina kubeera ng'olina bikamera bilaptop biri awo bikibi ebyo bina level yoyino gendamu. Nze nkozesa simu yange eyo gy'okutemula eno gye nkutemula ate nga I believe abamu balina ne ku y'ebbeeyi esinga ku eno kituufu yange gisinga. So kati osobola okukola ekyo ate n'okikola na bulungi nnyo okusinga omuntu omulala gwe just wekkiririzeemu manya enkozesa y'obudde bw'entuufu. Kiki omanyi ku Emma? Kyenkumanyiko oli muntu alina omutima omulungi okukakasa wallahi kubanga nkulaba nnyo kale mu bintu ebyenjawulo noba muyambye tobulawo naali mu bino tobulawo n'okubeera kale ng'ogezaako nnyo gatta kuba kati nze mbadde ndi wano era wano wonsanze ewaka nogamba nange Aisha waabwe konkoleko interview naye nga nzaani ffe buli omu alina ekitone tukkiriza mu kubasitula kati tolaba kyekituyisa the beast tolaba kati ogwo omutima si nti buli omu agulina mulimu abantu abamu nga ye waaba ayinako waatuuse ate ye bano balaba nga abagiire ate ye afuba nnyo ate okubaddizaayo ddala baleme kuvaayo tolina kyoyinza mukola omuntu ne bw'oguzibikote omukisa gwe kati tolaba kati gwe ate wooba oyambako omulala ate asituke kiba kyakabi anti bagamba build your own empire omuntu gweyambalira asobola okubeera omugaso gy'oli mu maaso. Thank you. Beera bulungi wampadde n'ekyemisana tukyeyanziza tulidde wano emmere bannange bulungi nnyo lanchi nemba nga ngikubye endobo ngimaliddemu Omumbejja Aisha. Mbeere bulungi bane mbeere bulungi.